Lino liryato mwabadde mutambulira abantu 10 okulina omwana omuto ssaako n'ebyamaguzi byabwe. Bano babadde bava ku kyalo Bbanga mu ggombolola y'Embatta e Mukono ng'abadde batwala byamaguzi okuli amatooke, amanda, kasooli, enku ssaako n'ebintu ebirala mu katale k'okumwala eggaba. Oluvannyuma lw'omuyaga okuyitirira ku nnyanja ku ssaawa nga 10 ng'obudde bukya, eryato lino lyefudde era abantu bonna 10 abaali baddeko ne libayiwa mu mazzi. Ku 10 bano abataano Mukama yababiseeko akasubi ne basimatuka, kyokka abataano tebasobodde kuwona. Ku bataano abafudde kuliko n'omwana w'emyezi 5 ng'ono yabadde atambudde ne maama we, kyokka nga maama ye yasimatuse. Ku lyato lye limu era kwabaddeko abafumbo 2 nga ku bano omwami era nga yabadde nannyini lyato yasimatuse, kyokka mukazi we teyasobodde kusimatuka. Tumaze okuzuula emirambo 3, tukyagezako okunoonya endala 2. Abafudde kubaddeko Wanet Nakachyo emyaka 36, Olivia Nasande emyaka 25, Frank Musiramu, Irina Komugisha ssaako n'omwana w'emyezi 5, kyokka ono yennyina Florence Nantaba yasobodde okuwona. Abalala basimatuse kuliko Semaganda ng'ono mukazi we teyawutonze. Abbas Walugembe, John Kabalu ne Simon Peter Sewankambwe basimatuse. Ku bataano abafudde emirambo 3 okuli n'ogw'omwana, poliisi y'oku mazzi ssaako n'abatuuze basobodde okuginnyulula wabula ng'emirala 2 gikyabulidde mu mazzi. Abasimatuse akabenje kano balunyumya. Tawali tuva ku kyo kye bayita Bbanga nga tujja ggaba mu katale ne tusanga embuyaga ne tuyiwa mu mazzi. Kati mu kwerwanako ne nkwata omugo gw'eryato ne neeripa waggulu era ke bansanze essaawa 12 naye nga bannange 5 bo bafudde nga tuwonyeko abantu 5 naye ng'okufa kwavudde ku mbuyaga. Kale nkubye eddubi neefubako nyo nenwana nnyo. Kyokka abatuuze basigadde bemulugunya olwa poliisi okugyawo emirambo egyakazuulibwako nga bagamba nti okusinziira ku byobuwangwa kino kyandiremesa okuzuula emirambo egikyabulidde mu mazzi. Ewaffe wano e Buganda ku nnyanja abantu ne baba baguddemu abantu 4 ne tulabako 2. Tusooka ne tubakuumira wano nga twekumidde wamu nga bwe tunoonya bannaabwe bali nabo ne tubalaba buli omu n'agenda mu nju ye ey'olubeerera. Mbuuza kati poliisi baneebatutte 2 naye bano abasigadde eneekomawo neebanoonya kuba ffe tubadde tugenda okunoonya abantu baffe nga tuli wano ffenna tusobole okunoonya abantu baffe bonna tubalabe tubajjeyo. Poliisi erabudde okutikka akabindo ku maato ssaako n'abantu okusabalira ku nnyanja nga tebambadde life jacket. Naye twagala kulaabula abantu bumanya nti ogenda kutambulira ku mazzi badde tukusaba kozesa life jacket. Omulambo gw'omwana gweddwa nnyina ate emyala 2 egyakalabikako ne gitwalibwa poliisi mu ggwanika. Patrick Mukasa, NTV, Akawungezi.